Kompemu za kapera kokake ninze sina kirala. Fe tuli balungi tewali ya chama, tuli baddugavu abeerwa mu badama, tulya muceere kasoli ne kawo, yeah. African weather, leka nkutwaleko bebe Uganda, nogerenkene n'amapeera, Uganda zabusi ya gurini, enkuba etonnya n'akasana kaka, nsindoni nyweza, wokutewe ubambi tonta, weweke ku mugongo, nze nkutwaleko paka Uganda, aline ekyenyi mukimulinga ndabirwamu, alimu ekyama kirisa ne kubakama. Naye omwana eddoboozi liriko original. Ageze n'okayimba n'empulirira ddala nga ddala keekali kennyini kempulira wali eri ku TikTok. Myaka 2 giweze ng'okikuba. Watandika n'akayimba ki? Kano ke kayimba kakasose. Natandika n'abaafuna nakakola ne Spice Diana ke kayimba kange akasooka. Enensinyi tunulira nekoma, tekyali amazima nabwenkanya, omukozi katetenkanya b'obulungi, omugagga kabalirako ekuse, efuse abalabayi. Tuli ku HK Media manja n'eddoboozi yenze kennyini Hadija Kigozo kutusaako ebyagalo laba ndi n'omuyimbi wammwe akayimba yakakuba oba ng'alinganga agamba nze naye nga tetunaba kubeera nga tumanya ebimukwatako nkujukiza nti ebeera Speed Express Tours and Travels okubeera nga etu empowering show n'obeera ng'oginyumirwa mu ngeri gy'oginyumirwa mpozi ate nga ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy we bali nnyo okubeera nga batu empowering ate show n'oyongera okubeera ng'oginyumirwa mwebale kusiiba bannange mwenna abasiiba papa nsanyuse okulaba nange okusanga nnyo ekiriwo ndi fayini bambi n'engeri yokka gy'oyogera mpola era ng'akayimba bwe kali kyekyo naye nga ngezaako kitiibwa kya Mukama naye nga n'okwogera ngezaako okwogera ennyo nnyo naye ng'oli musirise nnyo si nnyo nnyo njogera oba otidde kamera yange nedda baabi abayimbi tebatya kyebamanyiko abayimbi tebatya oli otya mukwano ndi bulungi amanya n'eddoboozi lwange Ronard Alimpa Ronard ng'emanya g'amatuufu gemanya ago ag'ewaka era nga geganoonya ne ssente. Wakola otya okubeera nti teweekyusa amanya abayimbi nga mukyukakyuka anti byennyimba biri original nali saagala bikyusakyusa wali tayagala bikyusakyusa nosalawo bibeere kyekimu sooka tubulireko kano akayimba kuba kayita batya nakalabe ka trending everywhere kayimba ako bakayita sindoni webali bambi bakayita batya bakayita sindoni sindoni kigambo kya Luganda oba kya Luzungu sindoni linnya lya muntu gwe wali oyimbako sooka ompeemu za kapera kokake ninze sina kirala. Fe tuli balungi tewali ya chama, tuli baddugavu abeerwa mu badama, tulya muceere kasoli ne kawo, yeah. African weather, leka nkutwaleko bebe Uganda, nogerenkene n'amapeera, Uganda zabusi ya gurini, enkuba etonnya n'akasana kaka, nsindoni nyweza, wokutewe ubambi tonta, weweke ku mugongo, nze nkutwaleko paka Uganda, aline ekyenyi mukimulinga ndabirwamu, alimu ekyama kirisa ne kubakama. Naye omwana eddoboozi liriko original. Ageze n'okayimba n'empulirira ddala nga ddala keekali kennyini kempulira wali eri ku TikTok. Omazima nga kingoyimba nga tubadde tetukumanyi. Banga kati giri emyaka 2 giweze kati. Emyaka 2 giweze. Ng'okikuba. Watandika n'akayimba ki? Kano ke kayimba kakasose. Natandika n'abaafuna nakakola ne Spice Diana ke kayimba kange akasooka. Bakayimba batya abaafuna? Enensinyi tunulira nekoma, tekyali amazima nabwenkanya, omukozi katetenkanya b'obulungi, omugagga kabalirako ekuse, efuse abalabayi bakenuzi, amanyi kyekigamba lambi enkola, noonya wendikonkona zigulirwe nze atalina nsimbi nti ngulirira okunjuna, ennebuuza kuba nsingako bantegeeza, kiguma ne Bayibo wekirambika, kyomwavu kali balina
kalitwalibwa omugagga n'akagattako kw'ebyo byalina tukolera bafuna mukama wanditujonyesa okukyuka n'omukozi n'aganyulwa ku muntu yoze naye alina yayongerwako. Maama nnyabo omwana omuwulira eddoboozi gwe poza tegwera aliko ekikebiri yamanya eddoboozi yenze kigozi yenze kennyini ono omwana yaliko ya trending mbaleetera biriko byokka. Okay, so kati oyimba otya kayimba n'omuyimbi omunene bw'ati ate n'osigala mu kizikiza? Anti akayimba ko ngeri gye kali nga ke kasooka ng'abantu tebamanyi nnyo ate tetwasooka kakolerawo vidiyo. Mwakakoledde kati oba era temunakakolera? Kati twakakoledde vidiyo gyeri. Vidiyo gyeri etambula ne Bageto Kids bakakola. So kati kana kayimba go akawandiika oba Spice yali idea ya Spice? Kayimba koze nakawandiika. N'okamutuusaako? Nenkakola mu studio ne bakasanga mu studio nga kanyumye. Ne tukolagana ne manager. Ne tukola oluyimba. Okay, so kati abantu bali tebakumanyi kikkiriza nti n'abantu basobola okuba nga tebakumanyi naye akayimba kaali k'amaanyi kijja kitya tino tetwakutegeera? Ekyo kyosobola kumanya nnyo naye oluyimba bwe luba nga lwe lusoose oluyimba twaluteekamu ne tugezaako naye nga bw'omanyi bw'obanga osooka busoosi buli kimu kikaluba. TV zikaluba, radio zikaluba, abantu b'osanga abasinga abamu bakaluubiriza bambi. Ate abamu ne bagonza ensonga n'ebinyuma nga bw'okiraba. So how do you feel about this moment, the fact nti kati yeggwaliko TikTok omanyi yeriko owulira otya? Mpulira bulungi nnyo nnyo nnyo. Radio stations zikuyise, TV zikuyise, babloga bakuyise nkakasa, right? Kiwulikika kitya? Kiwulikika bulungi. Okay, bakuzaala wa? Banzaala Masaka. Masaka gyo kikubiranga gyoludde ng'okikubira emyaka 2. Wanjira umbeera Kawempe eyo gye nkulidde Kawempe. Wow. So kati obuyimba tutegeddeko bubiri olinako Alimpa nakade n'akalala. Linnya ina Abafuna, Sindon, ina Musango, ina Namukowa, ina Maziga Bowa, nina Nkuumi. Ziweze ennyimba 6 kati ku YouTube. Kwegamba kati album number. Na album number gyeri. Okay, so kati gwe ng'omuyimbi omupya eyakajja mu industry tukusuubiremu kiki kye tubeera tusuubira? Kyemba musuubira kwe bayimbira ebintu ebiwumu kale bwe mbanga mbayimbidde bino ne mugamba nti birungi ate kati ngenda kufuba kuleeta bisukkulu. Eyo style gy'oyimbiramu bagiyita batya? Ngoma ŋŋanda R&B bagiyitaani sigitegeera mwaba bimanya abayimbi. Kati oyo alinga oyo tutwani muyise Afro Reggae. Afro Reggae. Okay. Yeyo style eyo naye nga nsobola okuyimba R&B, Zuku ne nsobola okuba bandi kale bye byensobola okuba. Okay. So kati kano ka video ko nalabyemu omuwala omuzungu omuwala n'omuzungu omuwala oyo Sindon. Erinnya lye lituufu? Muzungu. Mannange sigenda kubeera nga mpanvu ya nnyo omusajja no gwolaba mu kutema vumbavumba ng'ali mu bwangu okufa obufinga tetunava wano beerayo ne kolekera bafans bo. Mannaye bafanizi bange TikTok buli omu bafanizi bange abali ku TikTok banaye bambi kyemukola kyamaanyi. Enda bateerayo obuntu ennyimba nina brand beats yakoze ennyimba zo weziri kyo kyekituufu ngenda kubateerayo era bansuubiremu ebintu ebirungi bampa amatu banjirewo omubiri enda kubakuba endongo n'embwa yesigama ennyama. So kati ani akuwandiikira ennyimba zo zewandikira? Ennyimba ezo nze nziwandiika. Nyimba mpandiikira ddala. Oli muwandiisi wa nyimba? Ndi muwandiisi. Olinayo ku bayimbi abanene be wali owandiikiddeko ku luyimba? Mujjekako ke mwayimba ne Spice. Sirina nnyo mpozi ziri 2 ze nakolerayo Diana gye ziri eyo. Gye ziri tonnabazimuwa? Yazikola naye tannabazita ye. Tannabazita. Alinda obudde bwazo. Manyi buli luyimba luba n'obudde bwalo. Akayimbako kafulumye mu kisiibo ate nga ka mukwano. So kati muli eri towulira nga olinganga atannaba kutambula bulungi kubanga abagala na mu kisiibo tebeeraga mapenzi. N'ekisiibo kyakadde kati nikigenda kuggwa tuddemu tukuba endongo. Okay.
Alright, bakwano ngenda kubeera mbasibu olunaku olwaleero no ye Ronard kennyini Alimpa ate ng'alabika ndowooza ekintu akikwatidde ku level ya waggulu nnyo. Olunaku olwaleero aliko amagye agamukuumye, ali ne manager endongo basitudde endongo nanga okubatuukako ane no wembatuuseeko bannange ntidere nga omusajja oba ate kiki nga wanyumye nnyo era evayibu y'omuyimbi gyozzeemu awanyumye nnyo. Ani akwambaza? Anyambaza manager. Banaye kati wasibule naye tewerabire tugulako visa wali eri ku Kampala Road ku Uganda House ku Speed Express Tours and Travels woba oli Uganda ate woba oli Dubai basanga ku Banyas Metro opposite eberadde Tower room 202 ate oberengo tufunako ka visa mu discount esinga okubeera ey'amaanyi ennyo mu Abu Dhabi gye tuli e Rwanda kwegamba ffe tuliwo kuweereza buweereza ate nga n'aba Roast Coffee Academy nabo weebali nnyo okubeera nga bakubangula ofukire ddala barista atuukiridde wetuli nnyo wano enajja nankumbi e Uganda wetuli e Dubai wetuli ne mu Abu Dhabi beera ng'ojja ate obeere nga otuwagira beera HK Media Hadija Kigozi. See you again. Tuli balungi tewali yakyama tuli baddugavu abeerwa mu badama tulya muceere kasoli ne kawo African weather leka nkutwaleko bebe Uganda unogere nkene n'amapeera Uganda zabu nsi ya gurini Uganda zabu nsi ya gurini enkuba etonnya n'akasana kaaka sindoni nyweza wokutte wewoba mbitonta weweke ku mugongo nze nkutwaleko paka e Uganda nze gye nzaala olusuku lwa seminti lusamatooke mawaate endagala njugulu z'okukowa tewali eka tulina emigga n'ensozi emiti emiwanvu African weather tuli balungi tewali yakyama tuli baddugavu abeerwa mu badama tulya muceere kasoli ne kawo akayimba konna kakola nga njagala kwagazisa abantu abali eyo e Bulaaya ewala nga njagala okubagazisa eggwanga Uganda nti lyerisinga Uganda okawoka osanga enkuba etonnya nga n'akasana kaaka kiri wano oka mu nsi yonna ebyadda Jessica mwana wa nnyabo kuliko emugga wadde olesega bowampaako nyweko obwedda ndi mukubo mami nkulinda emmeme n'entunduga simanyi lwaki kitaawo yannemesa yeewako okusooba konza obukyabuzi bandi bankusanga kaakati kenkulabyeko ddi ya mulongo ako kyonkolera wekiraba okwagala enzaali Ronard amannya agewaka nesulira gaba ku mazzi era ngenda ng'omulimu nkuba gita siribeera idola mu bidongo ndi waka bibuuza bamanyi ng'omulimu nkuba gita siribeera idola mu bidongo ndi waka bibuuza bamanyi labayo nabula omubiri naye ate nonjagala kungufuna kolo lavu nkalamata wadde olesega bowampaako nyweko